Sekadaama akiguddeko. Yava e Uganda n'aleka muganda we omukulu nga yagenda okuba nti ate amubankingira ssente ze. Ng'ono bw'akola asonda akasente ke ng'emyezi 2-3 n'akasindika e Uganda, mukulu we akamutere mu bbanka. Sekadaama yasindise ssente ze za myezi 3 eri mukulu we azimutere mu bbanka. Mukulu we olwafunye ssente ezo yaziwasizzaamu mukazi. Yakutte ssente za munne n'agenda n'azanjulamu omukazi. Bwe yamaze okukikola n'asindikira Sekadaama ono message n'amugamba, muganda wange, mbadde ntya okukugamba naye obusente bwo bwe wansindikidde nabuwasizzaamu mukazi wange namwanjudde, yabadde ayagala kunoba n'aŋŋamba mmale kumwanjula, so nadde siinaawo ssente ne nkozesa obusente bwo, naye mpaamu emyezi 6 nja bukuddiza obusente bwo. Kyekyo audio bwetyo bwegamba. Imagine Sekadaama ali mu maziga. Sekadaama ono akola mu construction. Simanyi nsi ntuufu gy'alimu, either alinza okuba nga ali Qatar oba Saudi Arabia oba Dubai, simanyi naye ng'ali mu construction mu nsi z'Abawalabu. Omanyi construction bwamenya, naye omuntu nadda ku ssente zo n'ayizannyiramu. Njagala nkutuseko Sekadaama ono omwewulireko bambi akaaba n'amaziga olwa ssente ze. Video nkusaba ogimpeeka like so okuba tetambula etuke ku buli muntu. Video ya Sekadaama yeeyo. Bannange munansonyiwa okujja leero nga ndi bwenti. Mbadde naakava ku mulimu okutuuka wano ewaka. Nensanga message ku ssimu. Nave Uganda nga nina omuntu agenda okunzigirayo ssente. Ennaku z'omwezi zabadde 26 ne muteerako ssente za myezi ejja 3. Naye wulira ebigambo bye yaŋŋambye. Oba munno oyinza omugamba ebyo ebigambo. Omusajja tamala gakaba naye nkaabya amaziga ne gangwamu nzenna mu kiwanga. Bannange omuntu ono musooke mumbuulire mukolere ki? Tukolera mu buvubi, construction si nnungi. Kambatereko ebintu bye yawulidde. Muwulira kambaterereze. Badde nakyendagala okugamba nayo nansonyiwa. Natidde okukubira neŋŋamba oba tompe, anti obusente obwadde ompeereza okuteera mu bbanka. Mukazi wange yanobye kati ngenda waabwe kumwanjula. Nabukozesezza mbadde nsaba ompeeyo emyezi 6 ngenda bambukuddiza. Mbadde nsaba kunsonyiwa, nabukozesezza nsaba kunsonyiwa, ngenda ku ompe emyezi 6 muganda wange ngenda kubukuddiza. Onansonyiwa saakukubidde naye obusente nabukozesezza nti walinze message nga togiraba. Naye nabukozesezza ndigenda wa mukazi kumwanjula. Kyekyo munnange emirimu gikutambulire bulungi. Ndowooza muwulidde ebigambo byayogedde. Mukolere ki musooke mumbuulire. Nze buno nabo bunta. Imagine muganda wo n'omwesigisa akasente ko. Kubanga nze kyenzudde mu bino ebintu byonna bannange, either Bakadaama oba Basekadaama, bannange teri kintu kisinga kubeera stressful nga family. Abantu ba family bantu bazibu nnyo, bantu babi nnyo, si bonna. Okimanyi nti baawo akuulira essente, muganda wo n'atazikuliira. Bw'obanga oli mukazi, baawo alya ssente zo, muganda wo oba maama wo n'atazirya. Kubanga baawo oyinza okuba omulinamu abaana. Naye imagine Sekadaama ali mu construction yakutte ssente za myezi 3 n'azisindikira muganda we. Azimutere mu bbanka. Ono ssebo ye yazze ku ssente za muto we bambi ng'alya. N'enjogera gy'ayogera ateekamu n'okukuddaala n'akamanyiiro. Obusente bwo nze nabuwasizzaamu nabwanjuddemu mukazi wange n'enja bukuddiza mu myezi 6. Mu myezi 6 wezaakulemerera okusonda ezizo ez'okwanjula. Kati onazza zoono. Okusiku bayita okuleeta abantu entondo. Okusiku bayita okuleeta abantu emize. Omusajja ali bweru abonaabona, omusana gumwokya, akola misana obutawummula.
nodda ku ssente ze n'oziwasaamu omukazi n'omusindikira ne audio ng'okudaala. Ne bannaye Mukama Katonda, abantu bajooga. Musajja wattu agamba bannange ono amukolere ki? Okimanyi nti abantu bano bebaleeta n'abantu emize. Omuntu asobola okuleeta omuze gw'obadde tolina. Wallahi omuntu asobola okuleeta omuze gw'obadde tolina. Omuntu asobola okuleeta omuze gw'obadde tolina. Bano be baloga. Era teweewuunya lwaki abantu abamu balogebwa. Abantu abamu balogebwa olw'ebikolwa byabwe. Omuntu abeera e Uganda n'atalumirirwa munne kutuuyana na kutoba kwayitamu kufuna ssente. Kyokka nga omuntu oyo bw'abanga yali Uganda nga wali tosobola n'okumuwa emitwalo 2 nga teyasobola n'okukuwa emitwalo 2 naye nga bw'alaba ssente ze azirabanga opportunity gy'ali. Kati ono yagenze kulya ssente za munne. Mu comment section awo banga omuntu yali akuliriddeko ssente zo, ono oyinza mmukolera ki? Omukwasa Mukama Katonda oba obaako n'ekyomukola, kuba sijja kulimba abantu bano bajja abantu emize. Omanyi ekintu kye bayita okutuyanira ssente mu nsi z'Abawalabu? Omanyi empisa Abawalabu ze balina? Omanyi embeera Abannayuganda gye bayitamu mu mawanga g'Abawalabu nga bakola? Imagine construction gwe gumu ku mulimu ogusinga okumenya mu mirimu gyonna egy'abasajja. Gwe gusinga okumenya, gumenya. Okola nnyo owummula kitono ate nga ssente tofuna. Bayinza okuba nga ekinene nnyo nga bali miliyoni ng'emu kitundu, naye omuntu n'adda ku ssente eyo n'agizannyiramu. Beebo bafamily members. Mukazi we alya ssente zo naye ng'okimanyi nti mukazi we alina abaana ababo. Bbaawo alya ssente ze naye ng'okimanyi bbaawo alya ssente zo alina abaana. Naye muganda wo ataakubeerera nawo ng'oli Uganda naye nadda ku ssente yo n'agirya. Kyokka nange Mukama Katonda mulimu bannange, mulimu ekintu mulimu n'essobi gye mbawa ne mpulira nga nina n'ennaku ku mutima. Sijja kukulimba nga nina n'ennaku ku mutima. Sekadde amasente ze baaziridde za myezi 3. Imagine. Naye Katonda yasalawo.